Ina akayimba kakamukyamula ku musajja oyo mu ngerimu oba endala saawa lwaggulo essaawa 10 zibasaye nga mututte mu bifo byammwe kubanga nsubira kijja kuba kijjudde wakati mu kusoomooza naye nga weekiri stage bakoze bbiri okwerinda ebyokwerinda ebyenkuba ebyakatonda ku stage bakoze bbiri emu eri wansinsi yakusituka busituse yambuke singa n'abaawo ekiriwo eri singa n'ebeefunye obuzibu tegedde n'eyokusatu bategese nti bw'anaabawo kyetagisa eyokusatu naye bajja gikola tegedde n'emizinda kambe byonna bya bulinda n'ekyo ekivulu kijja kubaayo inshallah nkagasseeko kaakati yekyo nno olunaku lwe lwaleero temwerabira mitwalo gyammwe ebiri nga muyinga n'abala kijja kuba kisaasaana eyo mu ngeri nga gye babagamba ey'enjawulo lunaku lwakutaano lunaku lwa juma lunaku lwa friday eri waffe butama tugamba nti kusaala juma kugendako mu mizikiti nakwebaza mungu ya rabbi kumwebaza n'okumusaba alina nnyo entondo katonda singa tomusaba anyiiga n'ekyo tobeere neweeyibala nti anze naterera musaba ki ayagala nnyo musaba okumusaba ate nga bw'omuwaana nga ate bw'omwebaza byebintu byokka byayagala bisatu mwebaze muwaane musabe tugosaba ani bw'oba tosaba yi bw'anyiiga akola kyaba ayagadde nolwekyo lunaku lwakutaano mugende mu mizikiti musobole okubeera nga musaalako mukusabe ate musobole n'okusinkanako ku bannammwe kitwala mujjuma kusinkana ku bannammwe kati gundi gy'oli otya mugyebale ne musinkana ne munyumyamu n'embeera ne bano kyandibadde kirungi singa bamuvuddeyo ne mugenda ate ne mugabula ku bantu ku byokulya kirungi nnyo eyo waffe eri ebitama twakikolanga $, era bwe bavangayo bakadde baffe ngaga mugende mulye ku mmere kirungi nnyo ekyo kyekisinga obulungi abantu ne balya ku mmere ddala mwabayinamukko kwa abantu abamu oyinza okulowooza gwe ennyama nti bagigobako omusawo naye nga nansuubiga tebagimugobangako era ye nga akayita kanyama kagigobawo yakinga waliwo n'abato abatagiryangako bwaba abasawo bakufungana ne bagigobako era balala basukaali nagamba oyo naye muteeremu katundu gwe ku myaka egyo waliwo na katundu muteeremu katundu sukaali mubi nnyo teekamu katundu yakiwaki kakati gwe wayita mu myaka 45 ng'olwa sukaali obulungi oluusi n'omusomera sukaali nno mubi nno temumunywa nnyo olinga kasukaali singa nkanywako nga kati ebbanga lyakanywako alhamdulillah gwe n'empeera nga ziyiika byakulya muli just byakulya ate bikumalamu sente oyina abala osobola okugamba nti kati nkikola buli mwezi nkikola buli mwaka naddala abagagga bagagga akantu mukate bw'oba ogize waliwo omusajja ali abamutanga Muhammad aina forex bureau sijja gyogera yebbanga lyonna lyemulabye abantu bano abasaba kutegedde abajja olwakutaano ku dduuka nga bawa sente waba musomaali naye agaba sente awo era obalabawo nga bano abantu abangi bakola kiwano tibazze balinze mugagga agenda bawa sente nti abawaddi abakumakya nga agenda kusaala bamulinze zibeerawo sente ze nga ziri awo waliwo gwayambyeko ogula emmere waka waliwo gwayambyeko ofuna eddagala lya pressure abakyanaagula waliwo gwayambyeko ofuna transport obayagala kudduka mu kyalo ng'akibalidde ku oyo kati lwakitaafune asigala afuna n'olwekyo bantu baffe kyekyo weekend tugigenda mubanja abagenda mu mikolo mingi jjukira ffe olunaku olwaleero lwe twagamba abantu baffe abaawangula nti leero lwe mugenda mutayinza okuwerabirano nabiranga please abawangula Valentine Kipawa leero lwe musimbula era essaawa zijja kugenda kuwera mmeka 3 mulina okuba kati mutandise okutambula ate muggyeko wano muwere kyetaaga mugye nga bukyali olinnyeko wano ku mmeeza eno ate owere otegeeze bulungi abantu bakulabe nti ddala ogenda mujja kuba mugenda ebiro 2 era mujja kuddira ddala eri ku Sunday ekiro oba akawungeezi nga byonna birabiriddwa Bukedde ni vision era nga tubeebaza okuba abagizi bw'oba tuwangudde omulundi guno wabayo time endala kubanga buli ssaawa tuba tuleeta ebipya yaffe tuleeta ebipya buli kiseera kati ekyo kiwedde ekisibo kijja mulabanza era tulina kye tubaleetera temujja viiramu awo omwaka gona tumalako nga tubaddiza era ababifunyemu bangi bafunyemu emmotoka tuzigabye pikipiki tuzigabye abagenzi